Buterevu tukomye oli kukyenda munana akatonyeza musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikwano olunaku lwaleero tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga njagala kubanga tweyongerayo tumuwa akadde kano Katonda amusumulula ati eno naye ebeera ennaku y'abaami buli mwami avaayo n'agenda n'akola aba ayagala abeere bulungi naye kasita kikwata ku ssente awo amazigo obalabanga gakola gatya entuuyo awo Katonda abakunyeze kibayita ennyendo gankuwa akadde taata tukatambulire kati nga tukomye ku bintu byensuubula sente zonna ziweddewo noli bamudipotinze gubadde oweereza badipotinze manyi waliwo ebintu ebigaanira n'ogamba nti kati nze mukono gwange ndaba omukisa temuli n'oziwa omulala agenda kukolere nakyo ne kimulumbayo aho bonna kibalumbyeyo ntaddemu enkoko zaafa musumba ate zaamala kutwala ssente nno miliyoni eziwera nga zituuse zikekema zibuzayo wiiki emu zitandika okusuula amagi ne ziyingiramu ekintu kye saategeera enkoko ebadde empanvu ennene eyareeya nekkakkana bweti wansi nga yenkana ng'ekikundi nga bwe yenkana ne tunoonya obulwadde ne tuleeta abasawo ne balemwa waliwo dokita wange aliza naawe omukyala yazijjanjabanga omusawo n'agamba wabula omanyi zinnemye ne ŋŋenda emakerere ku yunivasite waliwo gy'ogenda mu laboratory waliwo gye bakolera ku by'enkoko research y'enkoko notwalayo enkoko nga 2 ne bazisala ne bazinoonyerezaako kati ne banoonyereza ku nkoko ezo ne bampandiikira eddagala nengenda nendigula omusawo nampa n'ennamba ye y'essimu n'empapula eziriko eddagala nendigula ne tukusa eddagala musumba jjejje ebintu byagaana kati ebiseera ebyo olw'okuba nali ngudde wano nga n'ebyo nabivaako ate nga ng'otwalanga engatto ku booda kaseese ey'abakongo nga ntwalayo engatto naye nga ntwala engatto nga ssente ebintu nga mitunda nebiggwawo kuba nze seremu okutunda kintu nga mitunda nebiggwawo mu wiki emu nenfunako ssente amagoba naye nga bwe nkomyewo ngenda nkomawo na kapito gwe nagenzeeyo nga amagoba sigalabako nga amagoba ge nakolanga eri nga ngenzeeyo ge nateekanga mu nkoko oggulanga emmere kuba enkoko zaali nnyingi nga amagoba ge nkoze eri ge nteeka mu nkoko enkoko nenzitambuza ne zituuka mu myezi 3 n'ekitundu we zirina okubiikira enkoko ne zifa nga buli lunaku tufulumya emirambo gy'enkoko nga 20 tusuulayo kasasiro 10 emisana kati nze nga muli nkimanyi nti ekitta enkoko myoyo yegitta munnange lumu nva safaari njija nti okulokoka weewano okuddamu okulokoka mba nkedde nga nkomyewo ku makya nga nva kaseese natuukira mu kiyumba nkirongoosezza nkoze buli kimu mba ndi mu kiyumba bwe nti nempulira mu lubuto nolwanisa okunnuma nempuliranga ekintu ekinyola mu lubuto neŋŋamba oba mbadde ki nga nakomyewo nga ndi bulungi ntabudde mayiro 4 mu bbaasi nga naze ndi bulungi kati nga seewulira bulungi nengendako mu kisenge mba ndi mu kisenge nempulira nga njagala kugenda mu manju bwe nagenda emanju ekintu nempulira nga ekyenda kyesibye nembeera ku toyireti bwe nti ekino kinkwata ekyenda nengwa mu toyireti nentandika okukaaba amaziga amayitirivu nenvayo nga zonna sisobola kutwamuka bwenti nga nebuse bwenti nga nengwa bwenti ku buliri nenkaaba nga nkuba enduulu nga ddewo okunawo ti ku lubuto booti nga mpulira olubuto nga lwagala kukola ki nga ŋŋinda kufa omukyala n'adduka n'akuba essimu ne bayita omusawo waliwo omusawo kumpi awo ewafaawo najja nayingira paka mu kisenge yali musawo mukyala nankonako bwati naŋŋamba ono ekinda kiyinza okuba nga kyesibye muyite mangu emmotoka ayimudduse mu ddwaliro ne bayita mangu nnyo emmotoka ya special nentwala mu ddwaliro ne banzitusa mu ddwaliro naye nga nze nankutama naye nga nakutwala mu ddwaliro omukyala ali afulumye bwati mu nnyumba ndowooza mukama nannuŋŋamya tekubira mamawo mangu nnyo essimu nekuluma mama essimu nga nkaba nemugamba maama ekintu kinkutte mu lubuto naye simanyi kiki mbadde mulamu nkedde ndi mulamu naye yingira mangu nnyo mu kusaba naŋŋamba kwata ku lubuto naŋŋamba naye manyi kyogenda okukola essaawa zino olina okulokoka olina okwatula Yesu nemugamba saba nanjatuza obulokozi akaseera kenyini naŋŋamba tewali kira kigenda kusumula ku ddakiika eno egyo myoyo yatula obulokozi naŋŋamba kwata ku lubuto n'alumba emyoyo olwo naŋŋamba nti mbadde nakava mu mmotoka eno wangenza ejjinja eno mu bakojjaabo era nakatuukawo kati awaka ate nabo baali basabi nga basabi balokole nakyaki awaka weeri n'ayingira mu lutalo
nabo ne bagenda bamuyigattako kati olwo ne bajja ne baleeta emmotoka n'enzirusa mu ddwaliro ne tuuka mu ddwaliro ne bakebera mu sikaani nga tebalina kye balaba naye tugenda tuuka mu ddwaliro nga nze nandaajana bantwala mu mbeera mbi nga n'empale sigyambadde nga sikyaswala essaawa y'okufa nga n'abapangisa emiryango baaliwo baneiba naye nga sikyaswala ninyigira muloka nuwa nga njagala banzirusa enveewo nga mpulira nfa kintu kimpase bwe kiti bino bagamba mbu ekinda kyesibye kozi tekyali kyenda yali dayimooni kati nga yagala kunzitirawo mu ngeri y'amagezi ebuzeebuze nti kyenda kati ono n'agisiguukulula mama naye n'agikuba mulwanyi waffe tugenda tuka mu ddwaliro ne bandikako awo sikaani tebalina kye balaba ne bandikako mangu painkiller buli awo n'omusawo ono okuva wakali ankubeka painkiller akacupa katono nnyo bwe kati keeru bwe ntuukere mu ddwaliro ne bagamba mubye ku ddagala ki ne bamukubeka painkiller nti keeru nti ako tekakola kamusobola waliwo kana aka brown ne bankuba aka brown kati nilwanyonyo nenja nga ntowoloka naye nga ne mu ddwaliro nasamba nnyo abantu bonna abaaliwo nga nfa nendaja nanyonyo nengo wansaawo kugamba nga sikyaswala mu bantu bonna abaaliwo kati wayireyo dakika nga 3 mama nakubira omukyala essimu nti oyo mutute mu ddwaliro nti ye ali ku kitanda kati mu ddwaliro muteekako macupa naŋŋamba ali ate nagamba kati takyakaaba nnyo ndaba agenda kkakkana n'okwogera zzeemu okwogera kati mama najjako essimu omukyala naŋŋamba naye ggwe lwaki obudde mama wo nti oli mulwadde ate ng'ofaanana bw'otyo mu mbeera eyo gwe buli kantu konna akagwawo oyagala kukanga maama kati wafunirawo pressure ne mugamba naye ggwe olowooza okubeera nga nzikakkanye bwe nti olowooza kivudde ku ki gwe omanyi nti bayinza okuba naye nekyakozeewo n'asirika naye nakkakkana n'asirika teyaddamu kunnyega kati nze nakimanya nti eno dayimooni yebadde ennumbya yagikubye kati nemberawo mukolo mu ddwaliro nensula ku kitanda ne bandikako amacupa nno gaawera ne batukuba biru nkeera ne bansiibula olweggulo nenvaayo nenzira waka nenzira waka bwe nadda awaka ne tugenda mu maaso obutakkaanya nyabo mulina emyoyo ekyabadde kinzira n'okunzita teri kirala era bwoba tonalokoka akazito konna okasitudde olwotalonwala lwa mubiri olutedde ku mukazi ye mulina emyoyo mulina ebintu mwawaka mulina amajini mulina emisamwa olutandisa omugamba buli kimu kati ebbanga bwe litambula mu kabwa emyezi mama teyadda mu maka ago olwo omukyala yamunyiigira yategeera li dayimooni yamutegeeza nti omukyala oyo kanaaluzaala yabikula ebyama byonna n'okutulumba atulumba nnyo yamugobawo ng'omukyala maama ne mukuvawo kwolwo yabagamba nti mulina okulokoka omukyala yavaawo yenayina nga n'okumuza takyagala mubuuza nga mukambwe muzibu maama ne mugamba toddanga wano omukyala bwe kiti gireebyo gyamugamba nti guli mapega w'okugikuba n'okugibonyaabonya kakati nga wayisa akabanga olwo omukyala wano okulerengana nnyo okwali awaka nenkyusa ekisenge nga nsula nzekka nsula mu kisenge ky'abaana nsula mu ddeeka omwana edda asula mu ddeeka mugobi eyo asula muki mu kisenge kyaffe omaka gaafa dda gaali gaafa go nga gaafa bakulaba kuyingira musajja osula mu ddeeka sikyamunyega sikyakola ki sente zaafa sikyalina sente enkoko ziweddewo akati nga mbeera awo bwentyo kaddeeka k'abaana wali okajjamuga omwavu nali njijjamu ddeeka ziri zaali nnene baali bakola nnene ddeeka baali bakola nnene nga bitanda by'abantu bakulu byennyini kakati maama nga nkubiranga essimu abantu ababalaba ebweru balowooza muli bafumbo naye nga amaka gaali gakyankalana dda kakati mu biseera ebyo bitwatuukamu nendera odde okujjana emutundwe nga nzija emutundwe ojjawo otya ani akulagirira maama wano emutundwe yali yajjawo nga tebalina kuzimba na caaki eno edda
nga bakyasiba abalalu wanedda kulwana wamma kwalina najjawoko mu myaka gyedda bande sikyajijukira nga nkyalina muto maama nangamba nga obange jangu Mutundwe ontereko ku ssente ng'abeera nawono maama era singa yali munamizo singa baweereza baawano kati nenjijako kuba ne Mutundwe edda nga wakyafaanana na bulala nnyo naye nga mpisa emyaka mingi nga simanyiiwo sikyajjawo naye nga najjawo nga ate maama yamanyiiwo nga watabeera wano ng'abeera ku trumpet yabeeranga ku William sajja beekazi beega ye ng'abeera ku trumpet awo kakati ebiseera ebimu ng'ate kati weyajjanga nga batasobodde kujja wano Mutundwe ngeri gy'abeerezera obwe ng'asobola okujja wali ewa Pasasenyonga naye tula naddayo mangu nnyo wali eri ng'oluusi Mutundwe wano ng'oluusi yali yalwalamuko ku magulu nga bamukaluubiriza okukola ki okutuuka kati naŋŋamba nti kankubuulire bw'oba oyagala okuyiga ekigambo olina kgenda Mutundwe okusomesa okungi okutegeera obulokozi nenjanga ne Mutundwe olwo nfunye emikwano neegaseeko abasumba ogwo mwaka ogujjukira era eproseesi yeeyo mu myaka gino esatu olwo njijjemu nengamba Mutundwe mmanyiyo ye Pastor Tom nze mumanyi ne ku TV nze mulaba ku UBC kati ku Sunday kuba namulabanga kakati tujjanga n'omusumba oyo muwanguzi ali mu wina wabuulira njiri oluusi tujja naye tusula naye awo nga babuulira mubapeno naawo nalwawo nonna ebbanga nze nga wanyumira nnyo eno saagala nayo nga nzirengana nnyo mubapya wano mukyaki eno ennene nga nzijjayo ekiro nga tuba tusuze olugaba kale tugende eri mukyaki ennene kakati nga naye nagaanira awaka maama nga ŋŋamba owange walivudde awakaawo naye nga simanyi wakulaga sente zanzigwako awaka n'ebintu byokulya byakusika muguwa abakoleka 50,000 tizini kizikola awaka sente nange sikyazirina naye ng'okyali musajja nga sikyali musajja ekitiibwa amanyi waliwo enjawulo tewakyali abakyala omusajja nga waleti nsanyufu ne wabeerawo n'okuba nti waleti tekyasanyusa ekitiibwa ekyo buli osula mu ddeeka tewakyali abaana bo nga bakutunuulira bakulaba batya banna ng'abaana nabo bennyinyi byabasoberasobera dda naye ng'era kale ng'abaana bannuma naye ng'era kempa nfunye neewaliriza kuba naye namanyira obasanyusa awaka olwo ebintu ebimu ndanisoba bikwata mitunza amafiriji TV biki ye esente olwo noonya obulamu nsaba Vincent naye nga nzija ne Mutundwe bwenzira mu ddeeka kati ebiseera ebyo tubeera wano Mutundwe tujjanga Mutundwe oluusi tugenda ku P5 awo tujjanga naye ng'ebiseera ebisinga nasudanga ne Mutundwe kakati maama ŋŋamba nkubuulire vva wakaawo mukama ndaga osula mu nsiko yakunetedde ng'osula mu nsiko nembuuzaako omusumba ono mu mukwano gwange muwanguzi omuwulo ne mugamba wange omuntu waba asula mu nsiko mukama aba ategeeza ki nti anti ensiko ebeera mu Misota kati nenzeyo nenfuna ekirooto kwolwekiro nga muganda wange omazza nayogera kanagamba nti bona abaka waliwo emisota mingi nnyo lwakuba mwe temugiraba kati nali nsuze mu ddeeka kuwolo nagenda okulaba nga neebakase bwe nti mu kirooto nga ndaba omusota omunene omuwanvu gutambula giriwo eki giriwo ebiri awaka nga minene miwanvu olwo otandise okujja wano nga najja dda mukama agenda abikubikkulira olwo nga abimbikkulira kakati bw'abimbikkulira maama annemerako va waka ŋŋaanye ŋŋamba kasitanzi ngenda mu kusaba ate nteekako ne leediyo ekiro oba waliwo abasaba bino tebijja kubeerawo kumbe kye simanyi kye nalina erijjako kiri kyali oba region nga mmeka kye nali simanyi kakati sijja kulwesaayo ntemaatema obudde mbalumu ndi misana olwo sikyakola olusi mbeeramu mu ddeeka yange omukyala ali eri nange ndi eri mu kisenge ky'abalala neebeera eyo gye mbeera emmere gye bagikusanza sikyagirya nti okulya emmere gyafumbye abamu baŋŋamba lekerawo okulya emmere ye kugamba ebigambo byali bingi onaakuwagana amagezi onaakuwa gano kati lumu emisana amaka gaali gakonectinze musota ne gulyoka gubaawukanya mu ngeri bwetyo ye onaasula eri kakati naye lumu omusumba omu yaŋŋamba wano nga tusaba awo wabweru wooyingirira waliwo abasumba abatuula awo mbamanyi naye bakuba sibamanyi mannya yangala ŋŋamba gwe nno okimanyi nti basula n'emisota mu buliri naye otakimanyi naye mutima wange nekitegeera nti nkimanyi kuba nali ngujjako nga gutambula kati nga nkuzizzaako emabega waliwo wa mukwano gwaffe omusumba yali family friend nga weekayunga omusumba eyatusabirako kekayunga gwe nakugamba twagendako kewowe bwe yali ansabira naŋŋamba nti Vincent omanyi
mukama alina ekintu kyandaze nangamba wali owuliddeko ekintu ekitambula mu buliri bwo ne mugamba nti ye mirundi emeka nti ng'esatu nangamba noolaba mukama andaze oyo naye mukyala awaka waali naye mukyala wo bw'ataalokoke munnange tebijja kusoboka ebintu ebyo mukyala ajja kumala kulokoka kakati maama ngamba va awaka ŋŋaanidde awaka obudde bwali maama akugamba ove waka ogenda onoonye Katonda nti ekintu kye weerijjako si kitono nga ggwe bw'okisuubira kintu kinene yo bangamba mukama alaga sayini eri osooka ova awaka weeyawule nze ŋŋaana nga simanyi muntu kweyawula yakitegeeza kati nga ŋŋamba ndagiwa sina sente zipangisa mu mikono gyange gye naliraze ate bamu basiraamu abalala bafumba abalala tebalina mayumba kati ngenda kukola ntya ngenda kulagawa kati kye nakola waliwo omukwano gwange yali ngaasabira ku P5 eyo ngamba naye omanyi wano wabeerawo abantu abasulawo basiibawo lwakyo gye nokizanga obugiranga obeeranga wano kuba osobola okusiibawo n'okusulawo kakati nenkigezaako kko nza nekikola ewiiki nga namba naye nga nawano nga nzirawo nga nze nzira mu bapya no mukya kyennene sitera nnyo okugendayo nga saagalayo nnyo nze nga ngenda nnyo wali eri mu bapya kubanga waali wanyumiranga nnyo kakati olwo batandika okusomesa ebintu bino tobitegeererawo nga basomesa tobibikkulirwawo omusota guvaawa buki byavaawo ebyo tunababitegeera olwo sinnabitegeera kakati lumumba ndi mu deeka yange emisana neebase bataddeho lankyawa ngenda kuwuliza lankyawa misana ttuku nagenda okuwulira ku piro gye neezizise bwe nti nampulira yenyeenya nengamba obanze nenyenyeza nampulira yekyusa nengamba akireka nze mbadde nekyusa misana ttuku ndi mu buliri neebase mu ddeeka y'abaana nempulira ogwokusatu nensiriikirira bwe nti ensi yonna esirise misana ttuku seebase ntunula ngenda okuwulira wano wakati w'omukono gwange wano mu kibegaabega weekiti wano nga mpulira ekintu kinyogoga Katonda w'eggulu nensiriikirira bwe nti nagenda okuwulira mu mmeeme yange eri mu mutima kati ekiroozo kimu kyaŋŋamba muwaletiyo mwabaddemu ekisumuluzo kirabika kivuddemu nekigwa kye kinyogoga kye bwebakidde nempulira mu mutima eri munda ate nga mulimu ekiroozo kiŋŋamba nti mpola ogw'omusota nendowooza ku musota ate nga mpulidde piro nga yenyeenya ate nga nawulira nga omusota nga gutambula ne mu kitanda nako okufuna ekirowoozo nga kijja kikula ogw'omusota kirowoozo nensiriikirira nga senyeenya mpulira ekinyogoga kakati nembaza nga njagala kubuuka mu ddeeka ngibuukemu nga komando naye nga naye womanyi ddeeka y'omwana omuto oli mitayimba ogenda okubuukamu musumba jjejja obutakubiisa obutamala budde nabuuka mu ddeeka neneefunya nti neepitamu bwe nti omukyala tomukubira nomugaba nangu omukyala ali eri banyumya wabweru n'ab'emiryango neyiba mbawulira banyumya kati nenjagala neetegereza ddala gubadde musota oba ntidde buti neneetegereza bwe nti nga maze okugibukamu bwe nti kuba naye nebasa kusuuka zaali njeru ekintu ekiddugavu nga kitambulira ku kintu ekyeru byawukana oba osobola okulaba bulungi nagenda ogulaba nga guddeyo bwe guti mu piro olukwata omuggo ku ntiisa yaliwo nga nyinza okukwata omuggo nze nadduka buddusi naye nkubuulireko omukyala yali miryango nagenda okuwulira nga sasizzaamu emboozi yansanga nga ndi mmanju yajja ku sipiidi nambuza nagamba gw'obadde ki nensirika nga simunyega nagamba obadde ki kubanga engeri gye nnalimu nange gye yantunuuliramu yategeera nti ye yali amaze okutegeera mu nsi y'omwoyo nti emmanju waliwo ekitegeereddwa najja ku sipiidi ye kyekyamuleeta ebintu ebyo byakonektinganga yakonektinganga alina connection kakati obikomyawo eno kintu kyolwana nakyo waliwo nanyini kyo ate ali waka kakati mugamba nti omanyi nemugamba bulijjo mugamba nti omusota weeguli mu nnyumba nk'okwakana tetumanyi bya misota okimanyi nti mbadde ngwebaseeko genda mu buliri bwenyi bwe mbaddemu ompe saati yange enjambale netera empale yange genda wenyini okupirawo omusota weguyingidde ompe waleti yange weeri waliwo pasipooti yange waliwo essimu yange obijjo wansi wa pira obireete kyokka we mutuma we mugamba nti omusota weguyingidde n'agenda nga tetidde ng'omukyala n'abikula piro n'abijjawo n'abindeetera
naye nga tatidde. Nze ntidde omusajja itatidde ayingidde ate mu piro najjawo ebintu bye mutumye n'abireeta. Kati yengeri gyenvaamu awaka. Yampa engoye olwazambala nenkwata ekkubo ne ŋŋenda. Bwe nagenda ne ŋŋamba kati ndazeewa. Olwo nina mukwano wange yaŋŋambye omanyi jangu tugere ffe tujja kubeeranga wano P5 tunagala kugenda Mutundwe nga tuddayo Mutundwe era twajjanguko naye wano era naye oyo omulenzi ne mu overnight yabaddewo wano. Yalina obujulizi bwe. Era naye yalina wa mu deliverance. Kakati ngenda kujumiza ngenda kugamba nti Katonda nako kungataka abantu ba deliverance. Abali mu deliverance mpola mpola. Kati ngenda awo kuyo kyaki ya P5 tubeeranga nawo tusaba otukoma weno. Olususula wano olusitubeereri. Olususula wano olusitubeereri. Kintu kya kweyawula. Kyatuuka ekiseera olwo Mukama alaba ntandise okuyiga okulwana neewaddeyo mu Katonda ngamba ekijja kijje. Olwo ntegedde kati simanyi nti nina omusota ku mugongo nga sigumanyi nti ngulina era nakitegeerera wano. Tuba twebasa ekiro twasula wano kwolwo obudde buba bukya ku makya Mukama andaga omugongo gw'omuntu ng'omuntu ayimirira oti nga ndaba omugongo gw'omuntu nga guliko essoto eddene erikoze bw'eriti X zigizaga bwe ziri ku mugongo mu kirooto nempulira muli emmeme yange egamba nti ogwe mugongo gwo waayita ennaku ntono nnyo nagenda okuwulira ng'omusota gutandise okwekyusa mu nze. Nenkubira mama essimu ne mugamba wategedde okimanyi nti n'omusota ku mugongo. Nangamba ekiki nti gwe walese mu piro ye guno guli mu mugongo kozi gwali gwabeera mudda nga gunzaalidde mu kukoza obwakabaka. Bannange simanyi nti nsobola n'ofuna obudde obuyinza okunnyonnyolako kuba mu butuufu Sitaani yali yakola obwakabaka nga yazimba ekintu kye nga kiteeketeeke okumala ebbanga nga kizadde obwakabaka n'obwakabaka. Kakati mbeera awo wayita ebbanga olwo nnyingidde mu kusaba njiza okusiiba njiza engeri y'okutambulira mu Katonda. Mu butuufu enjiri ya Musumba Tom yannyamba nnyo bannange. Nemba mu ntale ez'okulwana eby'omubiri ebyokuduula ebyokwesika omuguwa kola kyojja kulokoka kifuba. Nganza ndowooza nti nzinza okyusa omukyala kumbi sisobola. Katonda nga yasobola okukola ki ogenda nga amwekolerako mpola mpola. Kakati olwo ensumulwa yange deliverance wano natandika mu deliverance ya kutegeera kumanya Katonda kuyiga kusaba kusiiba. Kati olunaku lwenfunira ddala deliverance yennyini entuufu ey'omusota ngenda awaka nga bw'ogenza okulaba ku baana sikyabeerawo. Olwo amawulire gasasanye nti nasuulawo amaka nti abantu bamugamba yafuna mukyala mulala biki naye tasobola binnyonnyola nti omusajja alina omusota. Tasobola binnyonnyola ate naye yennyini ndowooza obanga akimanyi nti ngulina nga sikimanyi. Kati yali ebula ndowooza wiiki emu nfuna deliverance yennyini ey'okunjijamu omusota ng'olwala omubirizi nga wavunda. Ng'era bw'okonawo bw'otyo owulira oguba ogunene nga watokota n'ogutokota nga wali oguntu gwenkana nagupiira gukankana bwe guti ng'era gukankana ne gusirika ne wayita essaawa kankana nnyo ne gusirika ng'omusota oguwulira gwekyusa bwe guti nga gunnyogoga ne gusirika nga nze ne maama ffe kaffe tukimanyi nti nina omusota kuba ye naye namugamba nga n'emikwano gyange bano bonna abalala awo n'omusumba muwanguzi baani nga sikibagamba nga nasirika. Kakati olunaku lwenfuna deliverance nali ngenzeho okukabuka kulaba baana. Olwatuuka bwe nti awaka nenva awaka nenkomawo nenzira mu tawuni. Nali nzira bwe nti mu tawuni emisota neginyambala emiyitirivu buli wamu nga mpulira giteevunya mu mubiri gwange neŋŋamba nange ati nkoze ntya neŋŋamba nkoze ntya neŋŋamba ŋŋende Mutundwe eyo nga ndaba wala sinza tuuka kati koze ntya nenninya piki nenzuluka mangu nnyo ku P5. Omusumba olwatuuka omusumba yatuuka omwoyo omutukuvu yali ndowooza yalusedde olukwe lonna olw'okunsumula kwolwo. Oyo mukwano gwange omu akola ku paka enkadde namusangawo ng'alinga alinze nze ne mugamba nno waategedde embeera eri endika ey'emisota. Emisota gyonna ndaba gyonna giri mu kuntambula buli wamu. Mutuufu omusumba gy'ejja olaba nga ne bwe nkwata bwe nti wano ng'oguwulira ng'ogukutta ogunywezezza buli wamu wonna mu mubiri mu saati ngolo gyeraze gyeyaludde gyeraze ku ddakiika eyo. Kakati omusumba n'alinnya ku kintu n'abuulira. Bwe yabuulira n'ayita abaagala obbasabira ababonyaabonyizi b'amanyi g'ekizikiza. Nze nadduka misinde okugenda wali mu maaso. Teyasaba yayita wiisi mwoyo mutukuvu we nakoma okutegeera nengwa wansi. Nenkola olutalo lw'amaanyi nnyo nengwa wansi. Bwe nagwa wansi ekintu kyasooka okunvaamu
nawulira ebintu ebiyitirivu mu feesi nga bifuuwanga empeke z'omucere nga buva mu feesi naye nga simanyi oba byali biki nga bifuuwa nga bikola ne sawundi negenda okulya nga biggwayo mpola olwo abantu bano bonna bali bazze obbasabira no ne bavaawo bonna ne batambula ne bagenda nga bonna bamaze obbasabira saavisi neggwa nze nasulawo awo paka budde kukya tomanyi kigenda maaso bwe nasulawo awo weewa eddakiika zaalinga 15 ng'abantu bonna bagenze nagenda okuwulira enswagiro z'omuntu ne zijja mu kulaajana yesu ntaasa yesu nyambako ensota gino gingigyemu nga gitambula buli wamu wonna buli wamu mu byenda mu maaso mu mutwe misota myereere nga gyaludde gibuna emiwabo omuntu najja mpola nanteeka olugalo mu kutu n'akusindikayo bw'ati n'abaako emigomo byayogera naye ng'ayogera mu nnimi bigambo byalinga 3 naye nga bya mu nnimi najjayo mpola bw'ati olugalo nabanga nkupye painkiller n'enzikakkana nentuzaako bwe nti omugongo bwe nti ku seminti nagenda okuwulira ne bankwata n'asitusa omugongo guno n'agusitusa bw'ati nentuzaako bibegabega nakabina bwe nti wano wasigala bwekinnya n'alyoka nkuulako ogusota ogunene nga si musota guli naye guli ogwenkana nga ttimba ogwakulwa ne guwola nga gulina agalandira nga boolaba ag'omuvule kubanga sawundi yali y'amaanyi ng'agukutula ne gukutuka n'alyoka akwata omutwe n'agukyusa bw'ati kati wano wenkugambya waali wavundayo gwali guteeka omutwe n'aguteeka wano wansi wano mu kugulu n'agutunuzaawo omutwe nga nguwulira nga mpulira nga seebase ne balyoka bakuma omuliro wano mu kisambi wano mu kiwato omuliro ogw'amaanyi n'eri wansi mu kugulu neguleka gujja nguyita bwe guti muliro naye nga ekisambi kigaziye bwe kitindooza 40 nga 5 oba 4 nga kigeze nti eguntu ogwali gunene nnyo ne guyitawo na muliro ne gufuluma kati nze mmanyi nti biwedde kozi waaliwo omulala gwali gusula mu backbone naye nga tegwenkana guli bunene era tusooke tutubire yesu waffe nga mukwano tusooke tukubire yesu waffe nga amina deliverance ya process enyabo ebintu katonda ajja bitusumulamu naye bw'aba atandika abamu abatasobola kutegeera nti katonda ali mu kukikola abamu tutegeera kimaze kugendera ddala naye ng'omulimu katonda ajja agukola mikono gyaffe abalungi engalo ddala nga bw'ozireese engalo n'akaluulu tuziddize katonda omulamu ngenda kubanga tumukomyawo mu ddakiika ntono tovaako ngendeko mu bulango bwa bakama bange